Ekitundu kya Lugoba Urban Division mu Kawempe kye kimu ku ebyo ebirima endooliito z'obukulembeze ezaasibuka kulonda okwaliwo ku nkomerero y'omwezi oguwedde kw'abassentebe b'ebyalo ng'eno abamu ku batuuze balumiriza nti abaakuliramu okulonda baalangirira omuntu omulala oyo bo gwe bali basazeewo wamu ng'ekitole. Ku bibiina tuli kukola ki? Tuli kugamba nti muweereza embiranye ku kitundu kino yali wakati wa Sawo Kikuwa ssentebe abaddeko ne Musa Kimuli eyalangirirwa ku buwanguzi. Omwana omuto agenda kugaana abatuuze kyokka bagamba nti akalulu kaabwe kafumbekeramu emivu era ng'abakuliramu okulondesa tebaabalanyiriri nti wabula baalabirawo nga balangiridde Musa Kimuli. Tulonda tutya omuntu gwe twagala ne mulangirira gwe tutaawadde. Nsaba y'okulonda baatuziimula ne batulekaawo tebaatubala balangirira abantu baabwe naagala tugobeesooke yeegugunga mu mbeera eno Sawo Kikuwa yalema okuwaayo sitampu wakati mu kulaga obutali bumativu era ng'embeera eno evuddeko obunkenke ku kyalo. Embeera eri mu kitundu yeeraliikiriza nti omuntu yenna okutambula ekiro tuli ku bunkenke olw'obwa chairman. Era eno gyeri ku kyalo tulina obunkenke ku kyalo konna konna olw'obululu obuzzeewo okitegeera abantu abamu batwewaŋŋamizzaako. Batiisatiisa baana b'abanene. Kati oluvannyuma lw'okukyanga yafensi y'ekyalo emenyeddwa abatuuze bakiteeka ku baagala sitampu. Kati batuuse ne ku leve ejja okumenya woofiisi baagala twala sitampu ku lwampaka okitegeera bayinza n'okuba bagitutte. So tawa zino ofiisi emenyeddwa kati fe abatuuze tetumanyi kikiddako. Waliwo n'ennyumba eriraanyeewo nga yamenyeddwa mu kiwenda kino. Woofiisi y'ekyalo kiragiddwa nga bwe yali yaggalwa olw'emivu egyali mu kulonda kyokka nti waliwo abagenda batiisatiisa ssentebe w'ekitundu abaddeko ku nsonga za sitampu. Bano baagala akakiiko k'ebyokulonda kaveeyo kayambe mu nsonga eno ekyalo kisobole okufuna ssentebe omutuufu, ekintu kye bagamba nti kivuddeko obumenyi bw'amateeka mu kitundu okweyongera. Batusindikira wano e Lugoba ekyalo kitereere kuba abantu tugenda kufa we tutuuse. Mu ngeri y'emu n'abatuuze ba Ssebagala zone mu muluka gw'e Kawempe ey'okubiri balaze obutali bumativu ku nsonga y'okulonda ssentebe w'ekitundu kino era nga bagamba nti balemesebwa ebyokwerinda okwesalirawo omukulembeze waabwe omutuufu. Abasirikale baatulagira osimba layini nga siba isi ne batugamba tubeere mu layini ne tutuula mu layini zaffe ne bakwata aba isi ne babatambuza ne babatwala. Ffe tetwalonda era abalondesa nga bali wamu n'abajjaati ne bakanyama ne bavaamu mu ringi eno gye twali tulonderamu ne bakkirira wewatwa. Bano tubasanze bakwataganya n'ebipande okuli obubaka obw'emulugunya obyaliwo mu kulonda kw'ekyalo kyabwe. Bwe twasimba layini tebaatubala owulike badduka mangu nnyo ne bagenda. Bano bagamba nti ekyalo tekirina ssentebe nga basaba akakiiko k'ebyokulonda kaddemu okubategekera okulonda. Balonda era tetulina mukulembeze tetulina chairman era tusaba bajje tufune obwenkanya tulonde kati ffe tulwanirira bwenkanya bwaffe nga Ssebagala zone tetulina chairman. Abatuuze bano balumiriza okuba nti tewaliwo kubalanyiririza abalonzi era nga bakira bawera obutakkiriza mu muntu gwe bataalonda okukwasibwa sitampu y'ekyalo. Omusajja gwe bawagala okutuwa atufuge talina n'amaka mu zone akufuga atya agenda kutufuga. Kisa Kyetekera ne Kyampadde Shadrack Joshua be bakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.